Essula ey'okusatu. Buli kintu kiriko entuuko yaakyo, na buli kigambo ekiri wansi w'eggulu kiriko ekiseera kyakyo. Ekiseera eky'okuzaalirwamu n'ekiseera eky'okufiiramu, ekiseera eky'okusimbiramu n'ekiseera eky'okusimbuliramu ekyo ekyasimbibwa, ekiseera eky'okuttiramu n'ekiseera eky'okuwonyezaamu, ekiseera eky'okwabizaamu n'ekiseera eky'okuzimbiramu, ekiseera eky'okukaabiramu amaziga n'ekiseera eky'okusekeramu, ekiseera eky'okuwuubaaliramu n'ekiseera eky'okuziniramu, ekiseera eky'okusuuliramu amayinja n'ekiseera eky'okukuŋŋaanyizaamu amayinja, ekiseera eky'okugwiramu mu kifuba n'ekiseera eky'obutagwiramu mu kifuba, ekiseera eky'okunoonyezaamu n'ekiseera eky'okubuulirwamu, ekiseera eky'okukuumiramu n'ekiseera eky'okusuuliramu, ekiseera eky'okuyulizaamu n'ekiseera eky'okutungiramu, ekiseera eky'okusirikiramu n'ekiseera eky'okwogereramu, ekiseera eky'okwagaliramu n'ekiseera eky'okukyayiramu, ekiseera eky'okulwaniramu n'ekiseera eky'okutabaganiramu. Magoba ki gaafuna oyo akola emirimu mu ekyo mw'ateganira? Nalaba okutegana Katonda kwe yawa abaana b'abantu okubateganya. Yafuula buli kintu okuba ekirungi mu kiseera kyakyo, era yateeka ensi mu mutima gwabwe, naye agiteekamu bw'atyo, omuntu n'okuyinza n'atayinza kukebera mulimu Katonda gwe yakola okuva ku lubereberye okutuuka ku nkomerero. Mmanyi nga tewali kintu kibagasa okusinga okusanyuka n'okukola obulungi ennaku zonna nga bakyali balamu, era buli muntu okulyanga n'okunywanga n'okusanyukiranga ebirungi mu kutegana kwe kwonna ky'ekirabo kya Katonda. Mmanyi nga buli Katonda ky'akola kinaabanga kya lubeerera, tewali kintu kiyinzika okukyongerwako newaakubadde okukisalibwako, era Katonda kyeyava akikola abantu balyoke batye mu maaso ge. Ekiriwo kyamala dda okubaawo, n'ekyo ekigenda okubaawo kyabaawo dda, era Katonda anoonya nate ekyo ekyayitawo. Era nate nalaba wansi w'enjuba mu kifo eky'okusaliramu emisango ng'obubi bwali eyo, ne mu kifo eky'obutuukirivu ng'obubi bwali omwo. Ne njogera mu mutima gwange nti Katonda y'alisala emisango gy'omutuukirivu n'omubi, kubanga eyo eriyo ekiseera eky'ekigambo kyonna n'omulimu gwonna. Ne njogera mu mutima gwange nti kiba bwe kityo olw'abaana b'abantu Katonda alyoke abakeme, balabe nga bo bennyini balinga ensolo obusolo. Kubanga ekyo ekituuka ku baana b'abantu kye kituuka ku nsolo, ekigambo kimu kibatuukako, ng'eyo bw'efa n'oyo bw'afa bw'atyo. Weewaawo bonna balina omukka gumu, so abantu tebaliiko bye basinga nsolo, kubanga byonna butaliimu. Bonna bagenda mu kifo kimu, bonna baava mu nfuufu, era bonna badda mu nfuufu nate. Ani amanyi omwoyo gw'abantu obanga gulinnya mu ggulu, n'omwoyo gw'ensolo oba gukka wansi mu ttaka? Kyennava ndaba nga tewali kintu kisinga kino obulungi omuntu okusanyukiranga emirimu gye, kubanga ogwo gwe mugabo gwe, kubanga ani alimukomyawo okulaba ebinaabangawo oluvannyuma lwe?